bamubaze baze yenna ne bampakira mu pamba bwe tuziise pamba naye alesa abaana 7 tebalina wadde 10 n'ekyo ogamba olw'omutima gwe wali owudde nti baguwadde muntu gwabwereere ne sente zokka esente zokka ezimugenzeeko ng'abantu bano balaba gasi sirinda mbu tebalina gasi wane mulaga abantu banaluli baafa sente zigendera ku eriddole maiti ennamba nga bakatanakkirizako kwetonda kwa doti goloza kiki ekyamututta amangu nga doti ajja kifinja sitisinga ajja aba bantu ate munaye basiru busiru owinyi ddolo kati senga essaawa zino yenkanankana ne Kire Kyankuba ng'asula mu katogo bw'aba yetasengejja mu byayogera lwaki nze bansubira okusengejja naye gwe sooka weebuuze omuntu eyafa kansa lwaki woofiisi yo oba ogitya kyebagamba nti nze bampa ekkooti y'Oulanyah sobola jjamba bamanyi ebyatta Oulanyah lwakuba baagala kati bataddeko n'akanyamambu buli ayogera ku kufa kw'Oulanyah bamukwate nkugambye nze abantu benjagala baffe mu Buganda Kiwalabye Male ne Mayega njagala bayegatte ku palamenti basinga funa bwajjaji ng'ogenda kutta abantu Kire Kyankuba si mubbi n'enkwe wankwe alya mu lulime ate oba omubbi n'otoba mwankwe tetulina kye tumwagaze oyo Mayega naye alina kufa era amago yatondedde simanyoloza yatondedde Baganda ne Buganda ngoloza batuuse ku Mayega kabaka bwe yategeera nti onajja n'atema n'amulekera ekisassalala kye so kati Museveni ye muntu yokka ayagala enguzi mu Uganda ni mu ggwanga lyonna kati yalabye mbu ab'engulu boogera bya nsimattu tebagala kulonda n'abawezo amafuta abaminisita b'engulu abagenda okuzikabadde ekyoja mimiro tewaliwo mugaso gwekibajuulira ebisatumu nti bilioni 7 zisobola okuzimba eddwaliro okusinga okuziteeka mu butenti obukadde okuziteeka mu kamotoka wakalebe kasimenya kamotoka ka A+ nga n'essanduuko tesobola kuyingirayo omulambo mwe bamutadde mu katenti nga bataddemu obutebe bulinga buno bw'omu bbala ya Maama Bereddeni ne weebuuza bilioni z'essente ze baategese zeezo ze zirina okuba nga omulambo gw'Oulanyah guli mu katenti akafaanagana bwe katyo omuntu omugiramu omutima gwe ng'afudde ate n'omulambo n'omala n'ogumusasuza emitwalo 5 oba 8 oba 10 nze era Dr. buli anaatambulanga n'abo abatemu tetugenda musapootinga abo abatemu buli anaabeeranga n'abo abatemu abasiba abantu abakola biki be bali ebisiyaga be batemu lasime be babbi be bakola balina kirungi kitubaagaza eki tulina bawona ale n'abalala be buli we bujjemu emitima wakiri mu muwezi okuziika kuba muba mumututte ebyobugagga bye anti bagiguza bo balwadde nnyawo bakolola omuntu gwajjemu omutima gwajjemu ensigo lwaki tomuwa emmere abakungubazi gye bagenda okulya nze oba bamutettemu ka triliyoni be bamanyi nze ekikulu yafa kasita yafa gomazeeyo ate senga yabadde yaleeta eddagala erituwonya obwavu buno n'aligambye yibambi agenze talina kyatukolekedde talina kyatulekedde so sina kyemusubwako sina kyemumisingako yalina kufa luli abadde alumya abayaye banne beegomba kutuula mu motoka ye yagulawo piki ng'ate sente zeegula esinga n'emmotoka sente bali mu zono naboonoonyi Museveni yennyini yalaba nga obukulu bwonna buwadde b'engulu yagenda okubuuka nga buli gwagera agenda owuli ono ddolo simanyi ono ddole simanyi ono yaani agenda olaba abaafudde simanyi lokeeki neyeepimamu kaawo n'agamba abantu bano kasooke mbajjeko obukulu geza bamugaba bajja kuwamba abantu bebe balinalo kati agendayo amanyi wabikola mu magezi anti olwo okugira mu bufunze buli ono wini ddole wammwe asomedde Uganda wano mu Buganda wazaalidde nsuubira n'omukazi aleka gwalina oba baayendako oba wano tasobola tugamba nti tamanyi bikwatagana Buganda okutandika okuyisa kabaka waffe muki mukamwa ekyokubiri ebagamba nti bamusonye yetondedde Katikkiro gwatalina kye yakola teyetondedde bannayuganda Baganda teyetondedde kabaka okitegedde ekyokubiri bw'aba asiima ng'agamba nti yategedde ebyokukolera agenda kukola ebiragiriro byaffe yagambye agenda kutereeza buli kimu ekyali kyakola ki asooka ajja abaana abasibe eri kubanga ye chifu yatwala abalamuzi bonna asese nti njagala abaana abali eguni mu bayimbule babate wabanga muntu mulamu ng'abadde wano ng'agamba nti akimanyi nnyo abo bazze kwerungi oli Katikkiro bonna be bamu Katikkiro mukyoli bonna be bamu ale Dr. Nekirala abasajja ba Museveni bonna kabaka bwe yategedde nti ekisajja kijja n'alinnya fere tunakusonyiwa n'alinnya Air Force 1 Katikkiro yakusonyiye Kemwero ye n'ava mu Uganda kiri kyetondedde Butebe
Chani. Kidoti. Yetondedde butebe kabaka yewe yaledde nti omusajja akeera wano n'alinyako emweru Natema. Manyi kati Wekireeterawo obutwa. Yenyonyi yokka eri seefu omuntu yalina okulinnya. Kyova laba gwe yasanzewo gwalaga nti yeetondedde Omuganda. Bonna be bamu. Oli nawe yatubba ettaffaali. Okitegedde? Bonna be bamu. Nenga chichi obukamba mu Kabaka yatuka okulwala wano ng'agenda na kutufaako. Yavaayo yakola kyo olwayogerako yatugamba alaje fe abasula batamanyi alaje abatalumwanga ku alaje. Kemweru alaje kutuusa ku kemweru. Okitegeera? Mbadde Oba ku president kale ku presidential jet kemweru. Kale tutandike ensonga tugikwatako bwetu mbuuza tutandike bulungi okwetonda kwolanya ko kutegeeza kikummwe nadamu abavubuka Oulanyah doti owinyo ddolo bannanga nti kyekimu chief injustice kale byonna byo muyite chief injustice tutayina beyo tonze ng'akimanyi nti abantu senga kabaka yabaddewo senga kabaka yabaddewo Kire Kyankuba yayogera senga kabaka yabaddewo nandigambye nti kabaka okwetonda kwe akukkiriza ne Kasa yategedde nti doti ajja nalinyako emweru natema olaba oyefula dindako kabaka ono yayogera eyefula president wammwe so kabaka yalwawo okukwata tannakiriza kwetonda kwa doti tannakiriza kwetonda kwa doti esupidi gye muli mu kunvugamu sinagitegeera kabaka tannakirizako kwetonda kwa doti goloza kiki ekyamututte amangu nga doti ajja chief injustice ng'ajja aba bantu ate munaye basiru busiru owinyiddolo kati senga essaawa zino yenkanankana ne Kire Kyankuba ng'asula mu katogo bw'aba yetasengejja mu byayogera lwaki nze bansubira okusengejja mu byenjogera ekyokulabirako ekisooka mu ggwanga ye winyiddoti chief justice oba chief injustice nga bwe tumuyita ennaku zino nti ekigambo kyonna kyafulumya kirina kuba kuliimu otegeera kirina okuba nga kizzaamu omusaayi ne bwe kiba nga tekijjamu mujje genda olina kyosuubira mu Kire Kyankuba owabwe ayise paalenti kuba ye owinyiddolo bamusomesako ne ku za gavumenti wuuyo Dubai wuuyo Bwiraaka wuuyo wa ng'agenze kusomera ku ssente ya muwi wa musolo atambula mu ssente ya muwi wa musolo asula ku ssente ya muwi wa musolo buli kimu kyaliko kya ssente ya muwi wa musolo naye byayogera si bya ssente ya muwi wa musolo kati lwaki basuubira nze aguwa Dokita mbadde kansala nga buli mwezi bantema kakadde kamu mu emitwalo 5 kisale ekyamu ng'obadde ofuna ssente nnyingi nga batugamba batuwa obukadde 2 mu emitwalo 8 naye nga batemako obukadde akakadde kamu mu emitwalo 2 buli mwezi nga kaddawa mbu musolo ngozo zigenda ku gundi kuddaabiriza abo badoti nze kyova olabanga nabakyawa abo abantu balina kufa bagweyo era nsabirira bomu ezo zeiraako ezo zibasuula ezo nnene ziwabe zijje zikube ekkololo nga batudde okay ebigambo bino ndowooza z'abaana abatuuze bendina lunaku olwaleero gwe kyokwetonda omukulu owinyi ddolo talina bakwetonda tetunaba kukkiriza kwetonda kwe yetondedde omuntu ogu Katikkiro tanneetondera Baganda na Buganda tanneetondera kabaka okitegedde talina kyatugamba tannaba bajja kujja otinkikya waabwe kati banoonyezawo gwe bakubira nti ani gwe mumanyi ow'enkwe mu Buganda nti alabira ddala Katikkiro Mayiga bw'oba olabira ddala najja ne beekwata vidiyo yaabwe n'abantu baabwe nga 6 we yabawadde ku busente ndowooza okitegedde ye bw'ojja kwetonda ng'ojja n'olaala otunu kabaka woba ozze okumwetondera olina okujja n'ekiraga nti ozze kwetonda ng'ozze kwetonda ng'ate ogoba oba amawulire ozze kwetonda yandibadde yeetonda mu lujjudde nasobya nayo noona empewo babadde ndowooza bakwata vidiyo ya luyimba lwawe nayo noona empewo neetonda ng'abantu bonna balaba so si kumala kuyingira busenge kubajjamu bali ye lwaki kabaka yakudduse gwe toyinaamu magezi gayiyo abantu basoma mbeera kabaka yamala bbanga nga takwata simu ya Museveni gw'omusemberere mu lunaku lumu lwe bavodde abantu be tekisoboka naawe dokita naye nga tuvudde mu ebyo twali tulowooza nti ono minisita wa Museveni w'ensonga ez'obwa pulezidenti ye Babalanda yawadde mukyala muwatabani we muwala we ne bbaawo obwala DC ane omukyala minisita w'ebya pulezidenti ensonga za pulezidenti yawadde muwala we mutabani we ne bbaawo obwala DC
Mutabanyi we muwala we ne baawe mu nyumba emu. Nange Uganda ba Joseph n'abapakira mu kulisi y'abaladisi ate n'atakomo eriwero n'asindikayo baladisi babiri mu ofiisi emu. Era buli omwaka aya n'agamba nzi wano bansindise nange oli agamba nange bansindise bagikwase nze na oli agamba bansindise olw'okuba yabadde agala okufuna sipesi mwanyiga muwala we mutabani we ne bbaawe ali kati olwomanyi ba boyfriend baalina omu kuba bavubuka ngaffe okufuna obwala ddiso olina kwebaka kwebyo bikazi bikadde kubituusa ku ntikko ate olowooza waliwo ekirala lwaki bikuwa obwala ddisi era nze sibasobola kumpa bwala ddisi kubanga sisobola byevuunikako obwala ddisi babufuna ku nsonga bwezityo bwoleza bakuwa obwala ddisi mbu wano olina kyokoze ebyo ebikazi olina byebakakobyebaseko tebikuwa obwala toyisangalo mu maaso nze bino byekugamba mbimanyi nze bino byekugamba mbimanyi kyali kintuuseeko Kire Kyankuba bagera kuwa obwala ddisi nzize siva kawempe siva luweero nti naye kikazi kiri kyagala kukisanyusa nebigamba kisiraani bisiraanire muli buli ali ku lisiti bw'aba teyewaddeyo miliyoni 2 yegaddanze n'omunene mugundi ate miliyoni 2 bagabayo zaaki osigaze ekifo osigaze ofiisi gwe nawe ne kabanda David MP Kasambya yagambye buli eyasigaze ekifo kye oba waali nga bamuteekateeka okuba nga yateeka emiliyoni ago ku mmeeza ng'aziwa ministry okusigaza obwala DC bwe oba si ekyo oteekwa okuba nga oli wakalaso kookoliraoko ng'omugongo gwo guno ogwekakasa era ogwesiga. Okay, ebigambo bino binga be mubiwulidde si byange bino mbyegaanyi byabano si byagundi si bya channel naye mbyammwe nkugambye olina okuba nga okakasizza ebyo ebikazi ebikadde ng'obyebaseeko kiri mu qualification muzimu ku kufuna emirimu kati ya gavumenti olina okukakasa omugongo gwo olina okukakasa wansi wano ng'oli mwana muwala nga okuumuuka bw'abeera muwala bw'oba muwala okuumuuka ng'omugongo gwo gwakalaso kookoliraoko oba dokita Kimbowa kuba bye bakabaka mu maanyi g'ekisajja so bw'oba tobyekakasa omulimu toyina obwala disi tobulina era bangi ku bo abaabufunye bafunye ebirwadde ebiyinza okubaviirako okufa nga Oulanyah si baakuwangala mu maofiisi gaabwe kuba abantu bafu balwadde bayi babi tebamanyi cupa za butwa dokita nakugamba nze nakugamba bwetyo n'owakana nakugamba luli nekugamba oyo omwana oyo omusajja ayiganya Solomon ayinza okuba yasaba ku Solomon n'amumma saakugamba nga tetulinabako ne bw'abadde Bobi Wine ng'ali kusomera eggulo limu nekugamba oyo omusajja ateeka okuba nga yasaba ku Solomon n'amumma nogamba mu bigambo byange kati ebiringana biki ku dokita oyo kumusawo bamulya n'omulya bamusanga seba ali mu kunyamfida dokita biki ebiringana ku musajja oyo so ebintu ebimu byetwogera dokita tubirabirawo ffe tusoma nagamba nasomera eno mu katogo naye ffe tuloota eddagala nagamba wali omuntu agoli ebisiyaga oba abirya naye bananga oli kyali mubi gwe nalabeka vidiyo kakafaananyi ke yenna alina enkanyanya kati wabadde n'enkanyanya mu feesi olwo mu kabina dokita nakugamba abaana abo balya nnyo kasasiro bannagwe nakugamba dokita nze kyesaba Bobi Wine ajja omwana we ku ssomero eryo era twakisaba dda wano eno nze nakugamba abantu bagenda kiraba bulala ekiwala nnyo omwana oyo omanyi omwana oyo Solomon yamumma yamusabako n'amumma neze kinewunyisa kusanga musajja muno n'akuyitako n'ogamba oyambigulira nga wetugamba abakazi dokita yamumma naye nga yona dokita toddangamu kugaya bigambo byange nakugamba nze ndi musajja aloota eddagala nze siringa nabbanja asekula essekule ate nze sijja genda mu nze ndiroota eddagala nekugamba dokita okusinzira kino bwenkirabe ne kino kyandiwonye bwe kiti nze siringa nabbanja nti balina mulootera bulootezi ate najja n'alisekula ate n'afundikira nga alibbi ne Mukama Katonda senga abaddayo ekakumira ekiro kya leero ne batugamba mbu kitulera kyekiise mu kkubo ne buno obukyayi bwakimu abali ku programu eno abo abantu tebatukoze bulungi obukyayi bwe batulaga ebikolwa byabwe bituleetedde obukyayi dokita tewali muntu akuyisa kubatadde okulya bannabo kubina dokita tetubakyayi tetulabye ze dokita si mubi ze dokita ndi muntu mulungi
kugambe nasanga omusajja ali boda nga bamukubye ebyuma ne mutwala mudwe nga Dr. eno government buli muzeeye mama Kevin Kolo yali ampadde emitwalo jangaaga abiri 10 nalireka mu ddwaliro eyo Dr. nagamba eno government buli muzeeye gulina amazima kakatona muguru mama Kevin 10 yapateka nali yala yampe emitwalo aga 10 nalireka mu ddwaliro nenga antwala mwami mutasa mu ddwaliro bali bamutomedde situlimi babi netoyinza kuwulira nabbanja byagambye mbu Seattle UK n'otamukyawa kuba olina omwana omuto Seattle UK gwe omanye omwana wo kyagenda okusigala ng'ayimba obulamu bwe bwonna. Toyinza butamukyawa nakugamba baatuwa ebijanjalo nakisimba nekigaana okumera nekigaana okufunda nekigaana n'akawuka ne kalema okukirya nekyonoona ttaka speed munvuze speed naye ngolema okukyawa abantu abo nanga bye binuma Kire Kyankuba babba bewolera trillion ya sente simanyi ne bakola biki buli bewolera trillion ya sente omukyala nk'oyo wa Museveni bamwewolera sente azimba eddwaliro erubowa trillion plus Oulanyah parliament gya yali akubiriza kuba nze eddwaliro era nesirija ddegenda mu lyali lyabo ne balira emmesa senga Oulanyah eddwaliro lye baalireka kati ye ng'afudde ng'ali lutulekedde kuba n'obote yatuzimbira mulago yamuleka n'afa saabalera balimu bamujjanjaba kiruddu waali newankubadde atta nnyo okusinga okuwonya era tubaireko n'obuwere nti tulina eddwaliro naye kyenjagala babuzaako nankwadde mutusonye bannange tuli kuno nakuli okimanyi nti ku mulembe gwa President Museveni wagira mu buyinza yasangawo amalwaliro yasangawo amasomero yasangawo amakolero enguudo tezaali nnungi tukkirize tugaane nego what do you prefer okubeera n'eddwaliro nga lirimu buli kimu n'okuba n'akaguudo akabi Dokita nze siina kyenfuna mu kibuga kirungi kibuga kya Uganda kirungi nga nsula njala sikirina we kingasa nga mpita mu binnya okudda ewange naye nga nina sente mu nsawo nga mmanye ebyobulamu bwange birungi nti genda Seattle UK kunzijanjaba kyegeera senga mbeera ndi kushuwa nti wendwala bagenda kunzijanjabira wano ate bulungi Katonda antwale nga ntuusizza kuba Uganda ffe Katonda si yatu tuba tetunatuusa entuuko yaffe batenatuuka ffe tuba tetunatuuka kufa naye tufa olw'ensonga nti lwabooga ayagala mutima nti ayagala nsigo ng'alina okukuba ekiiso ffe abasobole okutwala omuki nze Dokita singa bamusayi lwa nsonga mbimanyi nti bagenda kuntulwakinga bagambe nti omusayi gwa Kire Kyankuba gwa blood group A nti yisima mugagga ayinamu ku sente ayagala omutima gumakinga omusayi gwe gumakinga n'ogwa mugagga yisima bwe tumutomera ku nozali tulwana okulaba nga omusuma gwoli kuba yagunywesa bisisha yagutta dda yagusitwesinga ne looni guli mu mazzi kati katumuwa gwa Kire Kyankuba ogumanye ennaku omugubi omuganda omunyolo bamayina bawa bukadi mubakujanjabira bwerere yakabyo omusajja biŋŋaana okukola naye nga njagala nnyo gaba omusayi nti asaaba na Uganda abalala naye bwe banaategeera nti omusayi gwange gumakinga n'ogw'omugagga gundi tebagenda kuntomerera ku nozani tebagenda kunkuba katayimbwa nga nzikirira mu katoogo basobole okutwala omutima gwange so byebyo ebintu ebitugaana naye nga si tuli bantu balungi Dokita tubadde balungi nze Dokita ku bukugu bwe nnina nakugamba obwo busirikale bwa Museveni 3-4 nga tebwesibye 2 tebunzijaawo mbucapa busobola kuba bwenkanyenya bweye sibwe buno bugundi buno nabusanze bwesefc era bwe bate bweyambadde kati omanyi kati bulina bye byambalo ebitiisatiisa bwambala ebikookolo n'ogamba kati bino bulowooza ebikookolo byebitiisa abantu byebitwala abantu naye nga wakanyenyeza bwoti naye nga baali bakubiddeko oluyimu element n'owulira owunga n'owunga olina kuba engolo bwati mu element owunga omanyi lwaki tebuva ku mwezi Museveni bw'aba abuyingiza mu magye tebuva ku mwezi babujja eri mu nte zaabwe kuba bwana bw'aba Luganda bakona bamekwa kola bamini yali mugezi nga yingiza abantu obuyekera yagala nga basirikale banene ngoli eve
naye ono buno bukake nera mutunzi simanyi buno bwani bonna atwala butwazi okitegeera. Okay. Mwebale nnyo mukyali ku mpewo akawungezi ka leero. Mwebale nnyo mwebadde musigamu bawo. Waliwo okugamba nti no Luke Silk agambe bana abavubuka ate no agambe Buganda should have rejected the apology. Ate yajikirizaako. Nkugambe kabaka yatemye. Ng'ategedde nti onajja. Nkugambye gw'ogenda kwetonda ng'ogenda ne lwalo tunu. Olidolo yakubidde munywanyi we munywanyi stole kikanzi. Bagamba mbulya gw'oyita nayo nkubuulira empisa zo mu Buganda. Olalo tunu kiki kyali akoledde Uganda. Nati ng'ogyeko okwesimba. Mulimu ki gwalina mu ggwanga. Ng'ogyeko okwesimba kuba president nti naye ali wa Museveni yamuleese yeesumbewo. Nati mulimu ki gwalina mu ggwanga. Ate asobola kukola ki? Era mumulinda banatuka mu. Alina yali ku mulembe gwa Botenga Bamanyi. Bali mu government y'Obotenga Bamanyi. Wagaza n'obuuza mbu amasomero simanyi neki wagambye amasomero nekinenguudo. Nati nabuuziza Museveni bwe yajja mu buyinza amasomero gaaliwo amalwaliro gaaliwo nga galimu n'eddagala. Naye kati n'onovuga ng'emmotoka eyo dokita nga togikola service tegenda kubeera bwetyo. Njagala olabe bwe yajjira ogende ssaawa nazaakakati otunule ku masomero ago lawe gafaanana. Ebimu ebifo abitunze kati kale n'ebisale by'ennyonyi byonna n'ennyanja katubibalire okwo golaba tulagawa. Kituufu enguudo azikoze naye nazo azikoze mu mabanja. Kale enguudo alina za kusasulira. Gokola ekiruddu ne wabeera fiti ng'ate ebibumba by'abantu mubijjamu nga tulwana ku bulamu olwo otuyambye. Akazimbe ke bajjiramu emitima gy'abantu kano ka mochari bw'okatuukako oyagala kuvaawo. Okitegedde oli omusajja kiyagamba buli mulambo gufulumira wakati w'emitwalo 5 naye ng'alinamu ssente mu nsawo. Lwaki tebadaabiza lwaki tebakasiigako okwo ku langi mochari erabika bubi ng'ate gye musaliramu abantu gye mubaagiramu emintu gye muli mukkayanira kuba bwe musalira abantu okubajjamu emitima mugiddaabirizeeko waakiri enyumeko ate n'abalala be buli we bujjemu emitima waakiri mu muwezi okuziika kuba muba mumututte ebyobugagga bye. Anti bagiguza bo balwadde nnyawo bakitegeera omuntu gw'oggyemu omutima gw'oggyemu ensigo lwaki tomuwa emmere abakungu bazije bagenda okulya lwaki ofunayo abaana be babiri. Kati Museveni presa gyaliko Kire Kyankuba Museveni presa gyaliko weka bamutegekera emitima nga 7 girawo mu firiji gikuba. Dokita guno begufa nga mutekamu omulala. Dokita mpozi nagamba lulina ejjusa lwaki Oulanyah yafa walabye district chairperson weeyo gye bagenda omuziika Amoro yalagidde sabu county w'emitwalo 5 gundi zireete emitwalo LC3 zireete emitwalo bali abala baleete emitwalo 5 ne mupiba contributing mu kuziika kwa Oulanyah. Naye okimanyi bwe balaga amasomero ge balina kuba abo tebetaaga blog betaaga ekintu ekimu baati. Dokita abantu basomera miti basomera mu busanja obusubi obuyumba bugongo badde obuti obutandaalo bakuba abana nga kirasi sente zonna bazimalira ku mu. Lwaki ezo sente ze basonda nga district ya Gundi zesonda lwaki tebazesonda mu bwesonzi ne bazimba ne bagula amabaati ne bazimba amasomero g'obudongo bamba bazibo bonna bafuuka kye bali ba Gundi bafuuka kye bali nga basomera mu masomero gafaanana bwe gatyo kuba bizimbe sieki ebizimbe siri essomero. Nze kugambye ffe nkuba yatonyanga nga toyina wosala kubwayise parent naye kugambye nze omu kubakola obubi nafuna 8 ne n'olaba abali eri abakolo abasomera mu kalina nga basatu nate ne begenda ku TV ne bensanyusa nga basomenyi. Nkugambye nze omu kubakola obubi kubwayise parent awo mwaka kyogo ngubuulidde nze omu kubakola obubi kubwayise parent nafuna 8 bagate batandika mubega bayinza n'okugenda ne babijjayo ne bagamba saasoma nga balowooza mbuze sejjiri nze nasoma ssebo ate nsomye ebintu byekitegeevu embaawo nzirabyeko sirabye ezo mbaawo zakuyirimuka za nabbanja bububububu za Diana. Omanyi ne Diana oyo sina musawo bulungi olaba yagenda kuba Gundi mpiso y'amazzi ya kamera nga tetuuse iri baddayo omusajja batolimbye mbuba mugemye covid mutuyisiza bubi nako kyoyino mmanya eneeyisa awo tuveewo esente ze batadde mu kuziika ku Oulanyah gwe nga omuvubuka naddate nga Munnayuganda advice zalikoze eki nze oba bamuteetsemu ka triliyoni be bamanyi nze ekikulu yafa kasita yafa gomazeeyo ate gwe
nze tekinayo kituyambidde yadde n'akamu yadde dokita nze oba kituyamba oba tekituyamba ekikulu yafa kubanga nze kisinga okunuma bagenda kwongerera kutunda bintu byaffe babe basinga siyinza kwejusa kubanga nze kinsesa ono gwe bagamba simanyi ono gwe bagamba awanika sente zaffe yani oyo gwe bageza ebigwa tebiraze ye alina mugaso ki mpuli aba musasula ye alina mugaso ki webigwa tebiraze kubanga olaba ensi yaffe terina nansawo nzibizi nti yeno bali mu kwewola kati bulijjo babbira ki ebintu byaffe babitundira ki kyekinnuma kati ziizo beewoozera ogenolaba nga batunzeeyo ebirala dokita naye ate nze sirina loosi gye ngikoze gwenga ekyo ketemina loosi nze era sirina loosi mulowooza esente kubanga Oulanyah yafa kyekikulu okay gwe kituufu ansa yo girina waliwo mbuuza nangamba nti nno golowooza abeebunyola bakoledde ki ankwadde abadde sipiika era n'abamulonda lwaki bamulonda kyogamba yabba bubbi bamuwakanyako baali abantu 8 bamuwakanyako be bamanyi batugamba ne tugamba si wa luganda waabwe ate we yafa ne bagamba muganda waabwe lwampaka simanyi obeera gavumenti yeyagula abagendayo bagambe nti fe ab'eŋŋanda za gundi nze ate gundi kase yaŋŋamba nze gundi yaŋŋamba ye wengulu odongoto yagamba ye wengulu era ye amanyi Oulanyah n'agamba naye babataddewo kidomola ajja kulonda kidomola tasobola kulonda Oulanyah kuba Oulanyah mubi sikati awo ngonzi olaba nedda abantu abamu balina obukyayi bwabwe ng'abantu mulungi wa buli muntu ayagala omuntu weewaabwe mulungi wa babasaze talina kyayogedde nkugambye mugwenga okuziika amalwaliro gaagano bamusaze bamugyemu tuziise pamba bamubaze baze yenna ne bamupakira mu pamba bwe tuziise pamba naye alese abaana 7 tebalina wadde 10 naye kyogamba olw'omutima gwe wali owudde nti baguwadde muntu gwabwerere nesente zokka esente zokka ezimugenzeeko ng'abantu wano balaba gasi sirinda mbu tebalina gasi wano emulaga abantu banaluli baafa sente zigendera kweri ddole maiti enamba okitegedde nze okyali lwe baamubika nti afudde nali enkoko yange ngenda owuli atannafa agenda okufa naye Josephine yaŋŋambira kambuuza muli baganda ebyo ebiki muli baganda naye tuli bazungu byebiki edda abaganda bagambanga mbwakwata empola atuuka wala ennaku zino akwata empola womuleka womusanga mbutuzimbisa akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonya ennaku zino tuzimbisa tutegula n'amabaati ne bwe lijjamu katuli etonya ekisibo ekituta tulekedde idi kati naggambye buli kimu akyesibye sirina loosi gye nakola ekyokubiri yali taloota ddagala yali musekuzi wa ddagala nti senga yabadde yaleota eddagala erituwonya obwavu buno nandigambye yibambi agenze talina kyatukolekedde talina kyatulekedde so sina kyemusubwako sina kyemumisingako yalina kufa luli abadde alumya abayaye banne beegomba kutuula mu mmotoka ye yagulawo piki ng'ate sente zeegula esinga n'emmotoka sente bali mu zono naboonoonyi okay mwebale kunvuga munvuze kati munzikirize ngenda ba controllinga obedde mbadde mu dakiika 3 malamba munvuze kati bibyo bitubuuze ekizo kiribe kiti mukirize mugana Oulanyah bagenda muziika naye ng'ate abakyoli bagamba balina okumuziika mu culture way nga bwe baziikamu abantu tujjaako omuntu yafa nedda njaga baganda bali mu parliament bayigireko kiki kye tuyigirako Oulanyah aleka mukoddomi we Oulanyah tufunye kyakuyiga nti yafudde n'atwala obuwumbi 7 obuwumbi 7 busobola okuzimba eddwaliro nkugambye akatale k'ewandegeya ebizimbe 2 ebyo biraba kamala obuwumbi 22 bwe tubitadde mu ddwaliro tetubate tuli bakabi bwe tuba tutadde mu Seattle UK nga nabbanja bwatugamba teriba matendo Sebgirinya yapangisa nyumba bweti Sebgirinya yapangisa nyumba ya bisenge 3 ne buli omwali yogerako eddwaliro naye teriweza buwumbi 7 sengezo sente twazitadde ku buwumbi obuwumbi 7 twabutadde mu ddwaliro goloza senga tetugamba nti mukama bambi Oulanyah ayina kuba mu bbanga ng'abungeeta bubungeesa ayina kubunoonya bubuddamu kuba nate nakugamba nze wendi musanga mu ggulu wakufuluma talina kyakoze kimutwala mu ggulu nteeka omugobayo ate bw'aliba Katonda amwagadde nze ndigenda mu Geyeena sobola kubeera wamu ne sinooyo gundi bw'eriba layini nga okuyingira eggulu tusimba layini nga waliwo layini 2 emu egenda wa sitaani endala egenda wa Katonda nendaba Oulanyah nga kwali
ndigende ndisimba ku ya sitaani. Okay. Ngabe munnemesezza ogenda kusimba wa sitaani? Nja kusimba ku line endala. Sobola kuyingira mu ggulu lirimu Oulanyah Nabbanja Atwine Achenge Doti abo Saida Bumba badyanati mukwaya sisobola. Okay. Kale ekibuzo kibe kiti Amongi Anite yaganye okuyingira office ya Oulanyah n'agamba nti bw'obeera gwe oyinza okuyingira office eyo kati lwaki bakola application bafune omulimu ati ng'ateeseteese oyinza okutta munno ate n'osula ewuwe empewo eri mu office y'Oulanyah empewo kikaki eno abamuseera be bamukwaba batidde office emizimu omukka ogussa asaba bawulidde nti bali eri bagenda wano omanyi otya nti akazimu kagenda kubeerawo kanoonyereze nanti nabuuza omusamize yalibanga azudde ekyatta Oulanyah batandise okwekyanga kati goza lwaki badduka mu office batuka bageze okumulabula abakyoli mwebale nnyo mwebalire ddala oba omusezi azudde ekyatta Oulanyah ate kyo kigenda tulaga ageza ne bamufunira office endala Kanyamunyu mwamulaba Kanyamunyu mwabiraba Kanyamunyu mwana wa Museveni manya mukoddomi wa Museveni dasi yali wakusibwa ne abakyoli yatta akena namukolera emizimu jamunoonya dokita tuve ku nsonga yake nakena mukoddomi wa Museveni yalina kusimwa wakena ne bwatta wini banyuma yagamba oli atata wakena wa Kanyamunyu bali be bali bamutta full stop ekyo n'ekijjako enjo naye gwe sooka weebuuze omuntu eyafa kansa lwaki w'ofiisi yo boogitya kyebagamba nti nze bampa ekkooti y'Oulanyah sobola jjamba bamanyi ebyatta Oulanyah lwakuba baagala kati bataddeko n'akanyamambo buli ayogera ku kufa kw'Oulanyah bamukwate naye byakisiru byakirere era byakidonimulira okwerabisa n'okwerabisa nsiba kugamba bulijjo dokita njagala otegeere bw'olabanga embwego bwewekiweebwe oweddiba tosembera bw'aba sipiika omulondo omupya aliko aganye woofiisi kitegeeza ebyatta Oulanyah biri mu woofiisi olwo omuzimu gw'Oulanyah gutandise obbasumbuwa bajjawo kale entuufu otegeera tatyayo muzimu amanye ebyatta Oulanyah biri mu woofiisi eri mu lumu eri naye biyinza okuba nate biri ku kifo nakugamba luli oyo omwami basipiika betulina wano abalamu kati tulina Museveni na sekandi basipiika ffe ku mulembe gwaffe gino abalamu basipiika abalamu otegeera abo bakyaki tulina kyogenda bakolako tosa tukenderezaako baleke beesonyiwe bakyaki basaba batandise kale dokita mbadde nkugamba ku basipiika abalamu tulina sekandi nayo omulaba byasiba bikolwaki bikutuuka essaawa yonna waba talinaamu bbeero waba talinaamu cupa ya bbeero obwongo abeera amaguka abeera nga Mozesaayo amaguka bumagusi kati cupa ya bbeero yemuzza engulu Museveni yekka ye mu basipiika yakyali sobasoba kati ati oyo Anita of course agenda oba ne bw'anaagiteeka mu katanga ne bw'anaagiteeka mu owino wakufa Museveni ye mugezi yagenda n'agula robot ate ekirungi ka Sadolini kanoga kati emisuwa gyonna agite Sadolini kye paint wanga wabibomboola ye painting agendera ddala mu majje ani ya painting amuno yekuba yagwa mu Sadolini company ani yakuba akakebe tteke gw'omulaba tojjukira bwe yabeerera bwe yadigiddiranga n'ebijjirwa Anita yali muddugavu basi n'agwa mu kikebe kya Sadolini alina n'okusasula erinnya lya Zex n'agwa mu kisebe kya Sadolini kati takyalina kisobola omubiri gwe tegusobola kuwanirira bulwadde ng'Oulanyah bwabirwaniridde ebbanga eryo lyonna. Okay, awe ngenda okusabiramu abali ku program etu fona ko lwalero ngenda kufuna endowooza zammwe mwe muteesa mutya ku kino ekya Amongi Anite okugana okuyingira office ensonga lwaki yaganye okuyingira office bano betulina bapanelist abonako olwalero bagamba ekyatta Oulanyah bayinza okwanga bakimanyi kyonti batidde batugamba yafa kansa ekimuganye okuyingira mu office anti omuzimu gwazze ku butaka nze olaba dokita nze dokita olaba
ndi mu mivumba batugamba mbayambudde mirambo gy'abazungu nze mwe neesaze siinaako na buzibu okitegeera nze era oba muntu bw'afa nampa olugoye ndwesala kuba mba mumanyi sirwinaako buzibu naye ate okubeera mu ofiisi ennyumba ze tusulamu wano bulijjo abantu bazeetugiramu lwa stress naye ababo bakafulumya omulambo omulala ng'ayingira naye kakati owa kansa ate ogaana oti okuyingira ofiisi motogenda nakusula baleke tubuzaabuza omwegezi wa polisi ati waliwo omwogezi wa polisi kati owa CID ali awo chali twine asooka akwate gundi kuba babatumye babagambye nenanga nawulire bagamba bagenda kukwata buli muntu agamba kukufa kola omuntu bano benyini bebatuletera okubuusabuusa ndi gunti yafa kansa ogaana otawo ofiisi nkugambe nze mukatogo omuntu aba yakeetuga bepa aba yakeetuga bwati ng'omulala ennyumba ajagala agiyingira naye nga weewuunye yeetuze bwetuze naye nga teetafuddeeyo okugamba nti ebyamuwaliriza okwetuga bye binange biyinza okuŋŋamba neetuge naye omuntu afudde kansa afudde bulwadde kansa ng'ogaana okuyingira oyo gundi atugyeko akajjanja ayingirewo ofiisi bw'aba yali agite lwaki yagisaba lwaki yagisaba kati ayagala kwonoona kizimbe ate bagende banoonye ebizimbe walala bamufunirewo ofiisi oba ayagala kgenda ku Twin Tower eno watula mukyala Museveni banaye mukyala Museveni a Joseph ngomanyi minister wa education naye atula ku presidency's office ewatula vice president ne prime minister naye waatula mwabali ku program mutesa mutya amongi lwaki yavudde mwene office lwaki yagitidde kituufu mulimu eddogo oba temulimu ddogo tina nakugamba abantu abafaanana eccupa y'obutwa baani so musobola people you can send your discussion response on that tulabe nti embeera gobadde oteesa otya aliko eno program eno kolwaleero yennyini yalaba nga obukulu bwonna buwadde b'engulu yagenda okubuuka nga buli gwagira agenda owuli ono ddolo simanyi ono ddole simanyi ono yaani agenda olaba abaafudde simanyi lokeeki neyeepima mukkaawo n'agamba abantu bano kasoke mbajjeko obukulu yoza bamugaba bajja kuwamba abantu bebe balinalo kati agendayo amanyi wabikola mu magezi yadde yeebuzaabuza nti awunzikira mufu naffe ekituufu tukimanyi era wamulabirawo mu kuziika nga n'omulambo gukyaliwo kumakya n'atulizawo paliyambe n'atulizawo okulonda kw'abanankani nga n'omulambo gukyaliwo imagine kiba kiraga ki ama mwe muteesa mutya abali ku program abala program efunaku olwaleero gwoteesa otya amongi okugaana okuyingira office gye yasabiriza n'asaba n'akola buli kimu olaba muwejjere kati olubwama yabagambe temunsondera naye bambi ali bubi wa mwaka gumu mu parliament naye ono wa myaka abiri tusondedde musondere n'okumuzimbira ennyumba naye mugezi yamanya busirwa nabakyogo kalyeko naye ajja akole kati bali tugenda mubuuza biwalya biriwa yaganye omusonde yabagambe temusondera mugezi naye bebo yoyo solida gwe twagala bulyo gwatugamba mu butuufu twakusondera luli kati ate leero tukusondere mu butuufu katandaze solida era mwana njagala okomewo ng'oli mulamu gwe kuba tali kusente za muwi wa musolo yagenda bibye yejjanjaba bibye ate yatuusaawo bawaddewo abafere kanzu n'abafere suuti abali batandise okusonda mbu bakuŋŋanya sente za katolubwama yabagambe temunsondera yoyo solida gwe twagala mu bannayuganda bonna tibaleme kusaasanya sente yamwe wa musolo ekirala dokita kyenjagala okwebuuza bwe ŋŋenda nesayininga mu kitabo kiri ekyokukungubaga neseekubya bifaananyi mba sikungubaze lwaki buli agendawo wali okukungubaga yeekubya ekifaananyi ate nababuuliza nze bwe bagenda mu Seattle lwaki tebekuba ebifaananyi tino bagenze wadde nekwekuba ebifaananyi ku kisaawe tetwabiraba tebaatuuka kyokulaba ne mu ofiisi batyamu mutabani wa pulezidenti okulagira saabawolereza wa gavumenti amutegekere kapate ani muwozi yagambye mu wiiki bbiri okuva kati ate ne John waffe honorable Kiriwa Kiwani anoonya akakiiko yakulira akakiiko akateekateeka okukuza amazaalibwa ge g'emyaka 48
ng'alagira embwa mutabani we ate ne jono bulijjo gwe mmanyi nti ayinamu empeke ayinamu agategeera kuba wagira express nga bwente nga ndowooza olw'okuba wagira express obwongo bwe budduka kye kimu ng'obwange kuwolera naaba ng'akulagira lwaki towolekulira kiwanuka kati naawe nkugobye kiwanuka nawe ngenda kuteeka mu ssala z'abafa kiwanuka naawe fa kiwanuka nange simanyi akyakaaba ye buli dakiika ekirala walabe tamala emirundi byaliko ali ku gundi buli wamu yatambula owinyiddolo ajaganya bujaganya oba yaddako tamala emirundi abeera ali ku bugundi ku buno obuntu obutikitoko buli wamu gwalina owinyiddolo oba eyo program ze nagikoze gwasuzeeko busuzi nedda eyo program ze nagikoze netamala emirundi ye tamala emirundi ng'agamba nti nno owinyiddolo ne mayiga babbi ate baki nti owinyiddolo yagamba winyiddolo nze tamala emirundi amaze ebbanga lyonna ng'agamba mayega n'akakiiko akateesiteesa akawazimba amasiro be baayokya amasiro nga mpakano ne bakuŋŋaanya ssente mu bantu amasiro gabalema okumala baafuna essente mu gavumenti ya wakati gye bagamba yayokya amasiro bakuŋŋaanya essente mu unicef bakuŋŋaanya essente ezisobola okuzimba amasiro okuba nga gaggwa mu butuufu amasiro gaali bizinesi y'amayega bagokya bakigenderedde ebigambo bino obikakasa oba obyogeza bukyayi antwala nvunaane kyogamba olaba ndiredde kufambu ate okunsiba olw'ebigambo senga amasiro bukyanga bagokya emyaka emeka lwaki gaganye okugwa lwaki baganye okugatulaga nti gawe naye buli lunaku bagamba tafaali tamala emirundi bwagamba mbu mayega mubbi nkugambye nze abantu benjagala bafe mu Buganda Kiwalabe Male ne mayega njagala bayigatte ku parliament basinga funa obwajjaji ng'ogenda kutta abantu Kire Kyankuba si mubbi n'enkwe wankwe alya mu lulime ne mubbi n'otoba mwankwe tetulina kye tumwagaze oyo mayega naye alina kufa era wamagwe yatondedde simanyoloza yatondedde Baganda ne Buganda ngoloza batuuse ku mayiga kabaka bwe yategeera nti onajja n'atema n'amulekera ekisassalala kye kale tudde tukyali kwa Mongi abalabyeko wini Amongi ng'akaaba ye buli lwayogera obuziga bwaggoonya gwalabyeyo ani agumya munne teri bonna babadde bakaaba senga yabaluma abantu 13 bandivuddeyo okuvuganya ekifo ky'amayiga mu kamyufu k'enaali manyanga owunyi anti mwanyi bawunzikano ne bagaba bagenze kumulaba tebaatuka na abantu 10 bajjayo empapula zaabwe nga baagala kifo kimu bona bali awo beekabyakaabya n'owasadolini omulengera nenagaa Museveni ekyo kyabalabirako nga bwe badduka okugjayo empapula ku gundi koyo Oulanyah naye nno bagenda ozijjayo gwabenga yeefiisaamu olabe alabe babeera nabo ate yeba yeefiisa yeefiiseemu alabe dokita nze njagala kufundikira pulogulamu oba affe emitima gyaffe lwaboogo gye mutwala neddaya n'atwine n'akyenge kuba mmwe mukulira ebyobulamu mu Uganda kitegeeza emitima gye batujjamu mufunamu commission mbadde mbasaba nze ng'aloota eddagala mmwe limutaloota nti mutima gwe mutwala bwe mba mugutunda omutwalo gumu 15,000 muziwa abafamire zibonebunye famire nkugambye tuziise sipamba omwana bamuzazo bamubaza obula ne bamuteeka mu ppamba omutima bagutudde ensigo bazitutte naye abaana be bambi bagenda kubonaabona kyobola nga nsigala nsaba nti mu baana b'omusanvu wabeerewo omubbi omwasi omutemu asinga sobbi oba bulaaka akuba omwana waabo mu myaka gye tujja mu maaso abadde naye saba nga abantu alina bokambwe nga ensigo ze bagize okukuba ziteekamu aleme kudda ngulu naye kennyini n'azitwala bamukuba ebyuma okay onomukulu gwe bayita Twine ona mukulu Charles no leave that on Twine Charles aina eriso limu eri tumwine bangamba byasiba bikutuka bannayuganda mwongeremu amaanyi gundi yandyegatta kugeyena yandyegatta kubabundabunda kuba tayigenda kugenda mu ggulu kuba Dr. Njagala lumu twogereko ne ku parliament eyo yonna nfu
era nze nagamba nongamba nti senga nkuwa obukulembeze olunaku lwolwaleero kikyosooka okukola nsooka nengoba Museveni ne paaliyamenti ye aba takyali mukulembeze tolina kyomukola andi ze nkugambye abo ne paaliyamenti yonna Dokita twongeremu ate basegirinya twongeremu essaala kubanga gwe kyolina omumanya abalamu yasigalamu zaake yalimu abalamu abalala be bali abasibe abantu balwadde ate essaawa zonna bandyegatta ku Oulanyah so twongeremu bwongezi essaala lwakuba kale ebiva e India babikwese naye essaawa yonna katamira jjobye wa Uganda atamirira ffe ffenna omukulu Muhoozi ajja kutwitinga essaawa yonna agambe kaweddemu yessaaba bisi lwakuba nti kale balina obujja nagamba kati bayingira n'omulimu gwa Jemba Jemba yasoma ebirango ku bafu naye kati Museveni yayagala okubika Oulanyah Muhoozi ne bwamubika Museveni amugamba bijjeeyo nze nina okubika nzekka kati Jemba nakyo mukimuyingiridde nakyo mukimulemesezza so obuntu obutono babitulekere tutubeeremu ate Charles Atwine asooka akwate Winyiddolo amubuuze lwaki Oulanyah yabogezza ebyesimattu aleme kukwata balala bamubise oba bamwogeddeko biki bwe bafudde ki oyo Twine wa CID ekibuli yagambye Museveni yamulagidde bakwata bonna boogedde ku kufa kwa Oulanyah n'abajaganyiza okufa kwa Oulanyah nze nasalako ekisi kyewakana ate yasisebula kyetonda nze nali ndi awo nga bampadde keeki mama Kevin n'asirikira ekipa ya bbiya yani awo omulala gundi mashi naŋŋamba kakuleti ka bbiya kaako era nakanywa nali ndowooza ngenda kunywa ecupa emu nanywa ttaano tukyalya kuba n'olumbe tululinze anze sisobola kati sikyamwinako tabbu yafa era ndi musanyufu yafa ne ku lumbe era tugenda kujaganya ate omanyira ddala ndi kati ogwo mumwa bali omwosi gwe nja okusala akabuzi bali omwosi majezi kabuzi naye nga tebeebalabala bonna balina obutwa fulanga tumwebaze kabuzi nabbanja kabuzi buli afa ng'osala embuzi bazinsuubiza gundi wuyo agenda kumpanda Priscilla kale simanyi oba onakubye kuteesa sabo wangi esabo abantu bayagadde omulambo gw'Oulanyah buli akuba mulambo gw'Oulanyah kale ekibuzo bababuuzizza esente ezigenze ku mulambo gw'Oulanyah abakungubazi ba MP sente ezo zaki balye bachaganye tebalina kyagundi bakubbe yes kale Museveni yagadde babikirira kuba bade batandise okwogera ebitandise okutiisatiisa obukulembeze bwa Museveni kati nga Museveni alina bavubiika migaati mukamwa basirike so ekyo kyabadde kyoja mimulyo si kugamba mbu kirina amakulu kyonna yabaguliridde Museveni omumanyi Museveni yekasa ayagala nnyo okulya embuzi olaba yategeera nti abatrafiki nti ensawo zaabwe ziddugala nnyo n'abaleetera ezakkaki so kati Museveni ye muntu yokka ayagala enguzi mu Uganda ni mu ggwanga lyonna kati yalabye mbu ab'engulu boogera bya simattu tebagala kulonda biki bikyolo okubola n'abaweezo ez'amafuta baminisita b'engulu abagenda okuzika ekyabadde kyoja mimiro tewaliwo mugaso gwe kigenda kukola ebisatumu kyoja mimiro munange baana baabo yabawadde kyoja mimiro tewali mugaso gwa ssente mwabali ku programu eno nja kwebuuzako ekibuzo kino aba MPs bangi nnyo bafiiriddwa abantu baabwe ngono MP mukyala Seggona bwe yafa walabako ba MPs be basindika nti the Central Buganda MPs babudeebude bagende babudeebude abakungubazi wakirabako nze kugambye lwaki bigenze muno kiri kyabadde kyoja mimiro ye Museveni yabadde agulirira ba MP b'engulu bigende lulite yagaba sente mu balonda yabadde agulira ba MP b'engulu bakakanye obusungu obw'okuviibwako omuntu waabwe walabanga awaba enyalemu abalonda ba speaker bammwe ne deputy nga bo obukadde obwobu mu cash
Kwa abagundi walaba wabbo tebali balonzi. Baba wadde buli MP baba awudde obukadde butaano era bakyabanja. Walabe babawa. Sewungu yatugambye. Walabe babawa. Mu government ya wano ikimanyi. N'enkaaga mu mukaaga. N'enkaaga mu mukaaga ezitalonda Anita. Mbo nazo baazigamba mulonde bwe mutyo. Oli aleme kufuna 0. Naasumaani basaalirwa. Bamuteekawo naye. Naye nga bamugambye tetwagala kulaga bali nti ono yayise wano opposite jangu naawe obeerewo. Naye yasasulwa. Naasumaani basaalirwa. Naasumaani basaalirwa naye yasasulwa. Nanenya leader of opposition tebalina kibatuyambi. Ate kugambye Naasumaani basaalirwa bamusasula okubanga yeesimbe ku Anita. Mbwate yandolo ne embwego bawachi w'empoliisi awo waddiba. Kubanga nze kyemmanyi oyo akola kukunga gwe olina okukunga bano nawe mbala omuwendo gwe tulina mu parliament ya opposition. Nembala nayo be batuwanguliramu ekinaanamu omu nga ndaba era kirabikira waliwo ng'oyo mwami bw'agambye. Okay. Okay, nga tumaze program fe nako olwaleero bugambo 2-3 nga tumaliriza. Gwe ekintu kino badde okiteesaako otya nti kisiganye embeera yonna mu ggwanga ekaabiza abantu amaziga ebyolanya ebyawinyoddolo amongi n'abafiiriddwa n'abafiiriddwa summarize. Njagala kusamulaizinga nga nkutuma. Ekibadde mu wiki. Njagala kusamulaizinga nga nkutuma. Ontuma wani? Ewa mama Winnie Kiza. Obutatuyita ku mazaalibwa ge. Kekyalime gisalanga yekka. Kyandibadde kinyuma nnyo nti mu kufa kwa Oulanyah twandibadde ffe kwa kati obubagabaga bwe butyo naffe betujaganyizaako kubanga Oulanyah afudde ne tweyongera okujaganya tiwaliwo afudde. So naffe atuyitangako ku kujaganya kwa baasidde eddako. Oba abateesiteesi ba baasidde bwe zityo ng'ez'abantu abategeevu abayinamu empeke nga Winnie Kiza batuyitenga naffe ku bubaga obwo tujaganye nabo. Yakoze birthday leero ga mazaalibwa ge tannakuyita tebaatuyise nanti nga bali omukyalo omu advent akyali mu kweteekateeka sabiti bwe naaba ewedde ajja kugituukamu. Ffe tetulina busobozi bujaganya butegeka pate kujaganya Oulanyah yafa. Twandyagadde okubanga naffe tulina pate gye tukola nga tujaganya okufa kwa Oulanyah. Si kuba nti Oulanyah mukyoli kubanga neegundi bwe yafa najaganya gavana Mutebire. Era amawulire aganzizaamu omusaayi lwe bagamba mbugundi byasiba bikutuka ebya Matiya Kyaligonza eyindi yanti naye si birungi. Otegeera omuntu yenna akola mu gavumenti senga aba afudde. Saida Bumba negamba yatuuka dda yo omu ku bengenda okujaganya Muganda. So twagala okunaffe tujaganye nga bali bajaganya ffenna buli muntu gyali ajaganye nti abasajja bali batandise otuviira etagenda kudda. Bino ebyokuba nti bilioni 7 ziboononyeko tubabulya ebibulizi nti kimagezi nti bilioni 7 zisobola okuzimba eddwaliro okusinga okuziteeka mu butenti obukadde okuziteeka mu kamotoka wakalebe kasimenya kamotoka ka A+ nga n'essanduuke tesobola kuyingirayo. Omulambo mwe bamutadde mu katenti nga bataddemu obutebe bulinga buno bw'omu bbala ya Bereddeni. Ne weebuuza bilioni z'essente ze baategese zeezo ze zirina okuba nga omulambo gw'Oulanyah guli mu katenti akafaanagana bwe katyo. Jjajja wange wuyo yafudde awo. Jjajja wange oyo eyo awo senga wa maama wange awo. Awo oyo ye yaleeta maama wange e Kampala taata n'amulaba. Baawe bajjajja omusajja yafudde naye tenti ogirabye ebaddewo ng'etegeerekeka. Naye tenti eri ku bilioni 2 n'ekitundu tenti eri ewa Oulanyah bannange wabula naye ani nanyini A+ Museveni ataani. Waliwo ayinza okukola bizinesi ennene bwetyo. Kale waliwo ayinza okukola bilioni esente okuleka Museveni. Akatalekeka ya Museveni ya mukyala Museveni bweteba ya mukyala Museveni ya Janet Museveni bweteba ya kugamba president eyefuula president wa Uganda eyefuula ataalya kalulu nti enensi ekoma naye ogikozeemu ki? Akonka muleseemu ensi ekoma agikozeemu ki? Yewe yeebala abala nga yeebasewe n'akola ati alaba alina kyakoze oba atuwonoonedde. Not summarizing bulungi nga tuwe advice njagala buli every show abavubuka bawe advice embeera eno bafune kibajjikirako. Akale Museveni atubeerenga kyakuyiga nammwe mwenna abajja okutukulembera. Museveni temukolanga Museveni byakoze kuba tumukyaye nnyo anti kyoyagala
kyemubuuza nti mu nsi ebbanga lyatukulemberedde akozeemu ki kuba ekoma alabire ne ku mufuuwe essaawa zaakaakati oyo gwalina gwabbiddeko ssente oba gwe babbiddeko ssente abantu bafa ssente azimalidde ku ye akozeemu ki okitegedde sebo atamu tusumbuwa so n'olw'ensonga eyo nga tuwunzika program ffe olunaku olwaleero mwe bannayuganda ettofaali kiri mutaddeko okuyamba gavumenti nedda seeri amayega omanye ekintu tafaali kyafa mayega yakitanaawe gwe buli kimu ekyaffe bakitunze ennyanja biki byonna ettafaali yonna n'amasiro batugamba waliwo abazungu bagalamuza amasiro nago bagalamuza kati tubawe ettofaali ki n'amasiro bagagamba nedda munvuzavuzi supiidi ekigambo tafaali toddamu kyogerako mayega yakidda kale mwe bannayuganda naddamu okusoloza ettafaali ajja kukakasa ensi okay gwe munnayuganda ali ataatu abatatuwuliriza kikyogaseeko ku ggwanga lyo obutaddamu okudibankana kuba ffe kyetukoze tuleeta ebirowoozo byaffe gye muli tulabe mmwe nga bwe mututeesa oba nga bwe tusobola okuyambagana kuba its not worth eddwaliro erimu lyokka teriwazwadde na biliyoni dizimba ekyokulabirako dokita n'abantu betulonda bennyini obalaba bajja wano mu kunoona obululu okiwulira ne tubabulira ebizibu byaffe ne balaga nti babitegedde naye batuuka eri bakola birala connection yabula eyaffe abantu ba bulijjo okitegedde oba ffe aba wansi oba abalonzi ne bano betulonda badda buzi kukola kikusaka bululu okitegedde senga artist batuleetera oba project oba kino ga nti waliwo kino naye tewali kitambula kati katubagaza tuli mu gavumenti kika kikino nfu kika ki nfu yes kika no government Museveni muganda wa Haiti abooluganda abakona ab'emikwano eno government gwe kitwale okisamaliriza bot ombuuza tuli mu gavumenti kika ki ne kugamba ey'abooluganda abakona era gwe kyoyina omanya Museveni aleka muganda wa Haiti la dokita tebasobola nkugambye omuntu omugiramu omutima gwe ng'afudde ate n'omulambo n'omala n'ogumusasuza emitwalo 5 oba 8 oba 10 nze era dokita buli anaatambulanga n'abo abatemu tetugenda musapootinga abo abatemu buli anaabeeranga n'abo abatemu abasiba abantu abakola biki be bali ebisiyaga be batemu lasime be babbi be bakola balina kirungi kitubaagaza eki tulina bawona okitegedde tulina bawona gyemwa ne givaawo dokita okay mwebale nnyo mwebale dde abadde kuno program tunaku olwaleero tubatumiddeko nnyo mwena Haji Kabogoza alombeddwa asangibwa ebwikwe ataasa ebisiyaga abaana baffe tebajja kuzanya n'abaana baabwe kadde okusomera mu masomero gaabwe Kyagulanyi yasalawo ayagala ssomero ddungi atutte omwana asomewo ebyavaayo wabiwulira akulira essomero omulamba avuga buutu tuba twagala kigunsi kale kavuge buutu ye so n'olw'ensonga eyo mbagaliza okwera obulungi olunaku olwaleero mwebale nnyo 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 nnyini ddala abadde ku this show program abasindisa ebibuuzo byammwe ne comments somebody said I missed you guys today Sarah Ogenda thank you so much nankwaddo zereti mwebale nnyo jingo nawe webale kubeako Sarah Ogenda agamba abatumiddeko nnyo nakanwaji Gloria Kajambo basebo fe tulinda Museveni kufa tulyoke tukomeo Uganda bannange olubango gamu tubongereko ettafaali ng'owulira n'abantu abalala balanga bali mu mbeera ennungi babeeko kololo ffe jingo muzamiro agambye ba baddest kolabo kale bwebale nnyo Fadul Nkalubo Dokita oyambadde nkufiira byaddala eyabano bagundi kabaka wa weekend kufi yayambala yani next emolimoli nze ebyawo eyo vaayo ze siriiwo eyo amanyambadde byaddala tuli mu kisibo twakitandise era ye mutuuka obagesengete bannange abakafiiri bwe batyo mubeesonyiwe bano bali omutwe gwaluna mu birugu gwe yatugamba kapakati munansaasira bebe abaana ba ghetto bwe batyo bamanyira abantu abakulu gotokimanyiso okubba oluyo essaawa zino nze okuba omulwadde fa 7 yatulwaza kale
mwebale ddala akumata 10 don't forget to subscribe and share all the time and share our content with your friends elsewhere in the world. It has been a very fantastic and interactive show this particular evening. Heavenly Father God be with you. Stay well and stay safe. God bless you. See you next time, same station, in the same place with different guys around the house. Oulanyah webale kufa.